na'lam mazima fetumanyi bulungi annahum yaquluna nti boogera abatakkiriza ebigambo nga bino innama yuallimuhu basharun nti muhammadi oyo waliwo omuntu amuyigiriza lisanun ng'ate omusajja oyo gwe boogerako ayogera lisanu alladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun ng'olwo olulimi lwe bamugamba nti muhammadi lwe bamusomesezaamu olulimi siruwarabu so ng'ate muhammadi teyasomera tamanyi kuwandiika ate omusajja gwe bagamba oyo nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yateranga okuwuliriza ng'ayina byayogera omusajja oyo yalinga ayogera olulimi nga siruwarabu wa hadha lisanun arabiyyun mubin so nga luno olulimi lwayogera muhammadi luwarabu lwennyini olw'enkukunala olutegerekeko obulungi abantu basinga bagamba nti muhammadi alina omusajja amusomesa bino byatubuulira so ng'ate oyo gwe bagamba nti yamusomesa olulimi lwayogera si luwarabu era talumanyi bulungi olwarabu lwe lukutufukutufu so ng'ate nabbi muhammadi ebigambo byayogera lulimi lwennyini olulipyuwa olwarabu olulungi olutalimu mistakes zonna allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwatugambye nti waliwo tukimanyi bulungi aboogera nti waliwo abikusomesa so ng'ate oyo gwe bagamba tamanyi lwarabu ng'ate luno lwo luwarabu inna alladhina la yu'minuna bi ayati llahi lahdihim allahu wa lahum adhabun alim inna alladhina la yu'minuna bi ayati llahi abantu abatakkiriza amateeka ga allah la yahdihim allah simweteefuteefu kubawa bulungamu walahum adhabun alimun atenkera ekiyama kimaze okutuuka bajja kufuna ekibonerezo ekiruma إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون إنما يفتري الكذب مزما جويتك وبلمبا بجويتك وبلمبا الذين لا يؤمنون بآيات الله بتكرز متيكا الله وأولئك هم الكاذبون abantu abo be balimba abannamaddala balimba abajwetekako allah subhanahu wa ta'ala obulimba abatakkiriza bigambo bya qur'ani bayiyayo ebyobulimba ne babijwetekako allah ne babeera nga bagamba yazaalanga ate qur'ani egamba tazaalanga era tazaalibwanga ne babeera nga bagamba nti y'omu ku bakatonda abasatu ng'ate si bwe kiri allah subhanahu wa ta'ala agamba batakkiriza akhira bajwetekako allah obulimba era be balimba abannamaddala من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم man kafara billahi omuntu bw'awakanya allah min baadi imanihi oluvannyuma nga yali mukkiriza bukkiriza bwe n'alyoka abuvaamu ate n'addayo mu bukafiiri allah subhanahu wa ta'ala agamba omuntu oyo yeegendereze illa okujjako omuntu allah gwaddiramu man ukriha yo yawaliriziddwa okwogera ekigambo ky'obukafiiri lwa mpaka wa qalbuhu mutma'innun bil imani naye ng'omutima gwe gw'omutebenkevu ku bukkiriza allah subhanahu wa ta'ala oyo agamba oyo talina mutawaana nga ku mirimbi ng'obusiraamu bwakajja abakuraishi baatulugunyanga abasiraamu senga ammar ibn yasir nga babawaliriza nti mwogere nti muhammadi si nabbi bambi oluusi ne bakyogera olw'obuwaze nga bawaliriziddwa allah agamba nti oyo awaliriziddwa oyo allah subhanahu wa ta'ala yatunulya omutima gwe n'agulaba nga guli ku bukkiriza oyo tajja kumuvunaana naye omuntu yenna aliva mu busiraamu n'abeera ng'ekifuba ky'amaze okukitereeza eri obutali busiraamu allah agamba atya walakinna yeman sharaha bilkufuri sadrah omuntu alyanjuluza ekifuba ky'obukafiri n'abutuuza mu kifuba kye faalaihi ghadabun min allah alinda ekibonerezo ekinava eri allah ajja kukirabako wano ku nsi walahum adhabun adhim ate balinda ekibonerezo ekinene ku lunaku lw'enkomerero omuntu yenna awoza nabiri bikola n'eddiini zonna kyekimu allah subhanahu wa ta'ala agamba bw'oleka ddiini obusiraamu oluvannyuma lw'okubeera nga wali omusiraamu n'obuvaamu obusiraamu n'obeera nga ekifuba kyo kyanjuluzza ngeri gy'owulira emirembe obusiraamu ng'owulira kikyabuwulira mu mirembe linda ekinajja ku nsi ku akhira ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ذلك ايكو الله كيوردي بأنهم كروكبانغا abantu abo istahabbu alhayata ad-dunya bayagala nnyo bulamu bw'ensi buno kubanga eddiini endala zinyumira nnyo bya bulamu bwa nsi olina woofunira allah agamba nti abantu abo baagala nnyo bulamu bw'ensi ala al-akhira ne babusukkulumya ku bw'akhira akhira ne bagaana ogikolerera wa anna allaha la yahdi alqawma alkafirin allah simweteefuteefu kubeera ng'aluŋŋamya abantu abatali bakkiriza
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أبانتوا بيشكي شباب مديني بابيران بد مديني اندلا الله يساني كراكم متما جابوي وسمعهم ناساني كراكم ماتوغا وتباوليرا وأبصارهم ناساني كراكم ماسوغا وتبالبا أولئك هم الغافلون أبانتوا بني مبغياب ويشكو ويشتارو بجا كزوكو كانجساوي توسي. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. لا جرم كنو سيكوليمبا جنجندو كوغلا مزما بيريري أنهم مزما بانتا بيشكيشو في الآخرة كنا كورين كوميري هم الخاسرون بيبوك فيروا بغنا كوباكورو سنيني. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم ربما إن ربك مزمك تندو للذين يريابوا هاجر واباسنغوكا من بعد ما فتنوا ربما روكو بيرانغا بابونيرزد وباتوسيدوكو بكمي بيبكي نجاولو نبابيرانغا باسنغوكا ثم ربما جاهدوا نبالوانا مكوليا الله ربما روكو سنغوكا وصبروا نباقميكي كبيرنا بيونا إن ربك مزمك تندو من بعد ربما رابيون نيبيو لغفور رحيم مسني إرم ساسيزي ربما روكو سنغوكا نبابيرانغا بيتابيو جهادي الله سبحانه وتعالى إبيابا يتاكو أجاكو بسنو إرابا ساسيرا وويجانا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم الذكر نكو تأتي كل نفس بريمو يلغو جندو كجابو ريبورتينغ ما سوكا الله تجادل عن نفسها غويروانا كوكو كاتيغوينا كوبيرانغا كوتنوري دومو يومرا وابura guli mugwagala kwitaasa kubeeranga tegugenda ku kibonerezo kya Allah watuwaffa kullu nafsin ma amilati iranga buli moyo gukakasa nti kugenda kusasulibwa mu ssera okusinzira ku nkola yaago nga bwe gwakola ku nsi wahum la yuzlamun era bakakasa nti Allah wali tewagenda kubeera nga bali azaamanyizibwa. Buli muntu agenda kujja mu maaso ga Allah nga yeerwanako okubeera nti yeetaasa yekka nga talwanirira mwana we yadde mukazi we talwanirira yadde kitaawe yadde zadderi yadde ab'ekika kye wabula buli omu ayagala kwetaasa okulaba nti awona kubanga waali tewali kuli azaamanyizibwa ate buli kantu kagenda kusasulibwa mu ssera. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا الله بكبيرك فانني قرية إيكيبوغا كانت آمنة كيبوغي كيالي كيمكا nga kiri mirembe mutma'innan nga abantu beno bali batebenkevu tebalina bakuba ku mukono yatiha rizquha ragadan nga riziki gyekiri ng'egadda bugazi. Allah subhanahu wa ta'ala abantu b'omu Makka yali yabakola nga bwe yagamba mu surati al-Fili mu surati Quraish n'agamba nti allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf yali yabawonya nga tebalina njala n'abawonya nga tebalina kutya abantu bonna babawa ekitiibwa. Allah yali nga yabatebenkeza nga bali mirembe mu kibuga kyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nga tebalima naye nga riziki zijja ne zigadda bugazi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba riziki zajjanga nga zivaawa min kulli makanin mu buli kasonda kansi mu buli kifo wonna nga riziki zijja. Fakafarati bi an'umillah abantu abo ne bajja bawakanya ekyengera Katonda kiyabawa ekyokubeera nti abaleetedde nabbi ne bamuwakanya Qur'ani ne bagiwakanya ne bagiyita eddogo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti baafuna ekizibu oluvannyuma lw'okubeera nti bajjiddwa ekyengera ne bakiwakanya. Faadakaha Allah ekyebuga ekyo Allah n'akikombyako libaasa aljuu'i ku kyambalo ky'enjala walkhawfi n'okutya oluvannyuma lw'okubeera nti baali mu nsi nga tebatya kati batandise okubeera mu nsi erimu entalo batya okubeera nti ebifo byabwe bagenda kubibajjako amasanamu gaabwe ge badde bafunamu ssente kati batya nti gagenda kuvaawo. Allah subhanahu wa ta'ala yabaleetera enjala gumuwadde akatebe. Allah subhanahu wa ta'ala n'abaleetera okutya
bima kanu yasnaun ekyo kyasinziira ku neeyisa gye baalinga beeyisa n'enkola gye baakolangamu. Allah subhanahu wa ta'ala akulaze nti singa obeera ng'oli mirembe ne bajja n'ogyobeera nti ate emirembe ogizanyiddemu n'owakanya amateeka ga Allah ajja kukuleetera ekizibu ky'obwavu n'enjala. Allah akuleetera ekizibu ky'okutya. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yatugamba nti ngenda kubagezesa n'enjala wamu n'okutya abantu bwe baawakanya ab'omu Makka abaali batebenkedde bwe baazanyira ku nabbi waabwe neeyisa gye beeyisaamu yabaleetera enjala n'ebaleetera n'ebizibu. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadisi emu nti yabasabira n'agamba Allahumma ij'alha alaihim, ay Allah nsaba obateekeko sinina ka sinina Yusuf sab'i shidad, njagala obateekeko enjala nga gye waleeta ku mulembe gwa Yusufu ey'emyaka 7 egyali emizibu. فأصابهم القحط الله نابريتين انجلت بكبسا 7 سنوات emyaka 7 فجاءوا نبابيرanga bali munjala ebbangero yonna hatta akalu jiyafundu kutwale balyanga ebintu ebifudde ne babeeranga balya n'ebikoola. Allah subhanahu wa ta'ala yabaleetera ekibonerezo ky'enjala. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba nti ab'e Makka bali batebenkedde naye bwe baawakanya ekyengera ekyabajjiranga nabbi Muhammad ne Qur'ani n'abakyusiza embeera n'ebeera ya njala. Abaali bali mu riziki egada, abaali bali mu kweyagala, abaali batebenkevu n'abaleetera okutya nga buli ssaawa omuntu aba atya nti ekibuga kyabwe bajja kukibagobamu okusinziira ku neeyisa yaabwe. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, dabawuya abajjidde omubaka ng'ava mu bo bennyini. فكذبوه basazeewo bamulimbise فأخذهم العذاب, Allah atandise okubatuusaako ebibonerezo nga bw'olabye ekibonerezo ky'enjala kyabatuukako, ekibonerezo ky'okutya kyabatuukako, n'okuttibwa battibwanga oluvannyuma lw'okubeerawo entalo. wahum zalimun, ne bafa nga bali az'amaanyi. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Allah agamba fakulu mulye mimma razakakumullah, katonda byonna byabagabiridde nga mulyamu biriwa, halalan ebyo ebikkiriziddwa mu ddiini, tayiban ng'ate birungi eri emyoyo gyammwe tebibakosa. Kubanga waliyo ekintu nga mu ddiini kikkirizibwa naye nga si kirungi gy'oli. Wajja abatalya nnyama ng'ebakosa, ekintu ekikosa obulamu bw'ekyo tolya. Allah agambye nti mulye ebintu ebiri halaali nga birungi eri obulamu bwammwe musobole okuba abalamu mutye Allah mumusinze. washkuru ni'mata Allah, bwemumala okulya mwebazengako nti alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa ja'alana min almuslimin. Allah yebazibwa oyo atuliisizza n'atunywesa ate n'atuteeka ku kyengera ky'obusiraamu ng'akyatukuumiddeko. Mulye muleke okulya buli, muleke okunywa obunywi nga temwebazizza. Allah ayagala nnyo abamwebaza. in kuntum iyyahu ta'budun, bwe mubanga mukakasa nti Allah gwe musinza mulye ebintu bye ebirungi ebitabakosa ate bye yakkiriza byokka ate mumwebazengako nga mumaze okulya. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة, mazima Allah yabaziyiza okulya ekintu ekifudde kyokka nga tekisaliddwa. Waddamma, n'abaziyiza okunywa omusaayi kaffecce. Abantu abamu bamanyi okulya omusaayi ne bagulya ne bagusiika ng'ekibumba. Allah mu busiraamu ekyo yakitugaana. Walahma alkhinziiri, ennyama y'embizzi temugiryanga, nakyo yakitugaana. Wama uhilla lighairi llahi bihi, n'ekisaliddwa nga tekyogereddwako linnya lya Allah, bisimillahi Allahu akbar, temukiryanga. Kyova olaba nti ente ne bwefa nga nnene nga nsava nnyo ng'efudde bukalaga nga teyogereddwako linnya lya Allah, obanga bwogereddeko erinnya ly'omuzimu oba lubaale nga tebogereddeko linnya lya Allah, omusiraamu ekyo tolya era tokwatako. Faman itturra, naye omuntu aliwalirizibwa ng'ali mu mbeera embi, ghaira baagin, nga si mwonoonyi, wala aadin, nga si mulumbaganyi wa nsalo z'amateeka ga Allah, n'abeera ng'alidde ku ekyo ekyamuziyizibwa okulya olw'obuwaze bw'aba atuuseeko, nga singa anaaba takiriddeeko obulamu bwe bujja kubeera mu matigga. Fa inna Allaha ghafurur rahim, Allah musonyi musaasizi, awo tajja muvunaana kubanga embeera agiraba kw'eddiini y'obusiraamu si ddiini ejja kukosa bulamu bwa muntu, wabula eriwo okubeera nti omuntu abeera mulamu abeere ng'asinza Allah. ولا تقولوا لما
تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولا تقولوا تموغرانغا بما تصف ألسنتكم يبيو إنني زامو زبيجين بسامة سامانا زو الكذب يبيو بليمبا نموغين موغرانغا مجامو بينتو الله بياباتون ديرانغا موغين مروندو بام هذا حلال نتينو تشكيريزي بوكوليا ngaito muchikiriza mugwanga lyamwe wa hadha haramun ate kino kizira guno muziro bana bafete bagulyanga n'abazukuru innimi zamwe tegezenga zanga kukuberanga zigina zisamwa samwa n'okuziyiza obana okukkirizaako ebintu ebimu ng'ate Allah byonna yabikkiriza okubirya temugezanga ko ku nnimi zamwe okuyisaako ekintu kyonna nti kiri haramu nga Allah yakifuura halal oba kiri halal nga Allah yakifuura haram litaftaru ala Allahi alkadhiba nga mwagala okujweteka Katonda obulimba nti ebyo yabiziyiza inna alladhina mazmabo yaftaruna ala Allahi alkadhiba bajweteka Katonda obulimba la yuflihuna tebajja kwesiima nga batuuse mu maaso ga Allah bajja kumusanga nga munyiivu mataa'un qalilun wa lahum 'adhabun alim mataa'un qalilun abalisikum saba sizaka sisu mubirenga mwiyagala na yakaddeke mugendo okuberanga mwiyagala mwano kunsi katono ddala walahum adhabun alimun ngate kumulindiridde yekibonereze enca ekijja okuba ekyobulumi وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وعلى الذين هادوا قيت نولي لابا بانتو أبالي أبا يهودي أبا موسى أبالي أبا قبرز با موسى مجوكري برونجي نيوبي بجانغا بجيميرا ماتيكا الله يتوكي كسيرانغا غامبا haramna twagenda nga tubawirako ebintu bye twali tubakkiriza okulya nga tugenda tubibaziiza nti mu kiryango olw'empaka zaabwe ma qasasna alayka nga bwe twabikunyumizaako nabbi Muhammad min qablu olubereberye genda mu surati al-an'am ojja kusanga olabe Allah bwe yabaziiza okulya amasavu g'ebintu ebimu n'ebyo ebiri n'enjala n'ebirala Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu abo twajjanga tubaziiza ebintu ebyali halaali gye bali ne tubifuula haramu olw'empaka zaabwe wama zalamnahum siffe twali tubalyazaamanyanga walakin kanu anfusahum yadhlimun bebali nga balyazaamanya emyoyo gyabwe thumma inna rabbaka lilladhina 'amilu as-su'a bijahala thumma tabu min ba'di dhalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim ثم oluvanyuma inna rabbaka mazima katonda woyo mulezi wo lilladhina amilu su'a ilyabo abakola ekibi bijahalatin mu butuufu ng'ekibi bakikola mu butamanya thumma taabu oluvanyuma lw'okukimanya nti kyali kibi kinyiiza Allah ne bakitegeera ne beenenya min ba'di dhalika oluvanyuma lw'ekyo nga bamaze okukikola wa aslahu ne balongoosa inna rabbaka min ba'diha mazima katonda oluvanyuma lw'okwenenya kwabwe lagafurun musonyi rahimun musaasizi omuntu oyinza okukola ensobi nga tomanyi nti mu busiraamu yaziizibwa naye bw'okitegeera ne weenenya n'obeera nga tokyagiddira Allah agamba nti ye musonyi era musaasizi إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين إن إبراهيم مزما النبي إبراهيم ويقمولنا كان أمة يالي مسجا ngazitowanga umma namba nga yakunganira mu buli kika kyampisa nnungi qanitan lillahi yali mugomvu ng'agondera nnyo katonda we mu buli nsonga zonna hanifan ng'amutukuliza ddala obutamugattako kintu kira kyonna walam yakun minal mushrikin teyali mu bantu basamize era abo wabagatta katonda n'ebintu ebirala شاكرا لكونه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم Ibrahimu enkizo era Allah gye yamusiimako endala okusinga abalala shakiran yali yeebaza nnyo li an'umihi ebyengera bye abantu bangi tetwebaza wabula tugayita magezi gaffe nti ge gatutulisizako ebyo bye tulina ekitabaahu Allah yamulonda mu bangi wahadaahu n'amuluŋŋamya n'amuwa obuluŋŋamu n'abeera ila siraatin mustaqiim ng'aliko ekkubo eggolokofu وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وآتيناه في الدنيا حسنة كنسكن تامواك برونج بينج نيو نكتيرا تايو جرواك برونج بينج نيو أدتا تاريو وإنه في الآخرة لمن الصالحين غاتدل كنا كلنكم رجاكم بانتوا برونغو فواوكم وانجو
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم رفنما أوحينا إليك تسين سوبك وفجوري بالنبي محمد قبيت جبريل أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا قبل الدين يا إبراهيم عليه السلام يلين توفون قتقتك كتون تمررين وما كان من المشركين تيالين بسنزا بقتك الله بنت بلالا. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت مزم الوافل برومكاغا على الذين اختلفوا فيه كوابا يوكنا مرو الله سبحانه وتعالى يقام بابانتو باموسى بابيرين غبغبيرو نكو الجمعة bone basala wogamba nti fe tujja kugoberera lwa mukaaga kuba Katonda lwe yawumulirako ng'amaze okutonda eggulu n'ensi ne Allah n'abalekerayo mu bujeemu bwabwe n'agamba nti olw'omukaaga nalubateerawo olw'obujeemu bubaali mu lwo ne baawukana mu lwokutaano ne balugaana ffe Allah n'atuluŋŋamya eri olwokutaano olw'omukaaga n'alubalekera babeere nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe basalawo n'alubalekera mu ngeri y'obujeemu bwabwe ffe n'atuluŋŋamya eri olwokutaano. Wa inna rabbaka mazima katondawo la yahkumu bainahum yawma alqiyama ajja kulamula wakati waabwe abalage ekituufu ku lunaku lw'enkomerero fiima kaanu fiihi yakhtalifun mu ekyo kye baayawukanangamu abalage nti baali bakyamu bwe baamuleetangako empaka ng'abalekerayo Allah subhanahu wa ta'ala n'ababuza Allah abayahudi yabalekerayo ku lunaku lwabwe olwali olw'omukaaga lwo lwe baayagala n'abanaswara n'abalekera olunaku lwabwe lwe baayagala olw'essande saabakkiriza abasiraamu n'atuwa olunaku olwokutaano nga lunaku olutuufu olw'okubeera nga lunaku lw'ejjuma lwe tulina okubeera nga tusinzaako Allah nga bwe yatulagira. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة قولا ng'abantu bobanga wakola ng'oli mu kkubo lya Katonda woli n'ettuufu ery'obusiraamu ng'oyagala badde ery'obusiraamu bilhikima ng'okozesa amagezi ng'okozesa Qur'ani ng'okozesa hadisi tokozesa lulimi lwa kuvuma tokozesa lulimi lwa kujerega kozesa amagezi ag'ekitalo kubanga nabbi gwogoberera sallallahu alaihi wasallam Allah yamwogerako nti wa innaka la ala khulqin azim oli ku ddala ly'empisa erirabika nti ddene bw'oba okoola abantu ng'oli mu kkubo ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kozesa Qur'an ne hadisi amagezi amazaale. والموعظة كوزيسو كبولي كرونجي ngatojerega والموعظة الحسنة وكبولي كرابي كانت كرونجي وجادلهم بالتي هي أحسن وكان bongo kozesa ekyo ekisinga obulungi ku ekyo kye balinanga Qur'ani. inna rabbaka mazima mulezi wa Allah wa a'lam yasinga okumanya biman dalla an sabilihi oyo abuze n'ava ku mulamwa n'ava ku kkubo ly'ettuufu amumanyi bulungi wa huwa a'lam bilmuhtadin amanya abaluŋŋamu abali ku kkubo eggolokofu. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم بمبيرانغا مبونيرزا فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به مبونيرزينغا ekifaanagana n'ekyo kye mubonerezeddwa nakyo bwe baba bakubbye Allah subhanahu wa ta'ala agamba ekibonerezo tekisaana kubeera nga kisukka ekyo ekibbiddwa bonereza embonereza ejamu ekyo kye baakusobezzaako. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bwe mubeeranga mubonereze ekyo ekyenkana n'ekyo ekijamu ekyo ekye babatuusizzaako. wala in sabartum naye bwe mubanga mugumiikiriza ne muteesasuza lahuwa khairun lissabirin obulungi bujja kudda eri abo abagumiikiriza. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. واصبر gumiikirizanga alama wasbir gumiikirizanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babalagira nabbi naye babeera balagira gwe wama sabruka illa billah okugumiikiriza ko tekuli okujjako Allah subhanahu wa ta'ala yakuluŋŋamiza ekyo n'obeera n'obugumiikiriza ku nsonga eyo ebekkosezza. wala tahzan alaihim togezangako okunakuwalira ku bantu abo nga bafudde mu mbeera etali ya bukkiriza. wala takun fi dayqin tobeeranga mu bulumi obw'ekitalo n'obeera awo ng'ofunda waliddwa ekifuba kyo nga tolina mu mirembe mimma yamkuruna mu nkwe ze bakolera. inna allaha ma'a alladhina
اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا الله جكبيرنا بابا الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا الله جكبيرنا بو إرابل جابرنا بابا متيا والذين هم محسنون أبرنا بابي صبرونجي كنو كنسي نكو آخرة أجكبيرنا بو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اجعلنا من الصالحين ونسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا